Kyova olaba ntunulira nnyo abantu naga mwami Lugonvu gyebaleko nti kale kakati nze njagala okugula ettaka naye saagala kutandikira ku butaka obwo butonotono njagala waakiri eka oyagala eka wensobola okulimira n'okulundira ekirooto kye kirungi naye nze ndowooza nti omuntu bano abantu babiri be banditandikidde eyo ku eka ne half eka babiri oba half eka oba eka bbiri biki ebyo bityo asooka nga gwe munnange oyinza okuba nga wadde okyapangisa naye nga wakikuba abo gye bali wadde apangisa naye nga sente azikola ki nga azitowa owookubiri yoyo ng'aguzeyo ka 5 ku 5 ke ka 5 ku 10 ke ka 10 ku 10 ke ka half eka naga kati buno obutono mbuguze njagala kinene era ngamba omuntu nti bw'oba olina obusobozi tolina kikuguza buwunjuwunju gula ekintu ekinene n'omulala nega nti bw'obanga oguze nnyo zino plot 5 ku 10 5 ku 5 10 ku 10 kati lowoozaako okufuluma mu bitundu ebyo ogendeko eyo ogule ku bieka wadde olabanga kyalo ewala ddala ogule ku bieka sente ezibadde zikugulira 10 ku 10 ku bukadde nga 3 oba 4 tandiko zinoonyaamu ku eka mu bitundu mwoguze 10 ku 10 si mujja okufuna eka naye genda eyo gyekola ki gyeri naye ogifune kubanga buno obufunyeeko naye nze kati nze atandika nze gamba nti bw'otunula nyenya mu ttanka ndi mugiruya kati bw'okebera nga otufuta twolina tukugulira eka gigule bw'okebera nga togisobola ng'osobola half eka gula half eka bw'owulira nga ne half eka togisobola gula 10 ku 10 10 ku 10 bw'oba nga togisobola noonya 5 ku 10 yo gigule oyinza okulooza nti okikoledde Lugonvu naye okikoledde abaana muganda nge njagala okugamba nze abigamba akapoloti omuli akayumba kange kakyapa naye saatandikira ku ow'emmere embi terumya njala ng'ogirina muwogo bannange muwogo taliika ng'olina ezigula ettooke muganda wange ekyo ekintu ky'oli mu kwogera kyefaanaanyirizaako omuntu okeera ku makya naga nti abantu butalumirwa bulamu bwabwe olina okeera ku makya n'onywa ekikopo ky'amata n'olirako eggi olugira nga batusiriwalirako mbu nalwadde balya bubi olwonyonyola bya bulamu ekimulemesa okulya eggi n'ekikopo ky'amata sindi takikola ki sindi takyagala naye takirina epesa walisibye otya byebye tuliko kakati sindi takikola ki sindi takyagala naye takirina nze kyenva nkugamba nti obutalumwa njala bw'oba ng'olina obusobozi obufuna ekikopo kya caayi n'oteekamu ka lutunku bw'oba nga tolina za sukaali bw'obanga bw'osobodde si sukaali gulu sukaali w'amagye sukaali w'abajaasi suga ya jesi bw'oba nga osobodde ekyo kitandike ogambe nti bukawa ng'obunyweddeko odde ku sukaali ogambe caayi omukalu tanyweka odde kututa ogambe nti amata ago bannange galwaza bagateekamu amazzi odde ku gali pakiti ogamba agali pakiti gafa mangu odde gwe obuwunga naye tosobola tugamba nti oyagala omuntu alina tandikira ga buwunga nga ne caayi wa lutunku tamukola ki tamusobola ate fe abawanika ne tutandikira ga obuwunga eyo nsobi yo nze bw'oba ogisobola kyekiri kyeggambye nti bw'oba osobola half eka kyekiri olinaakera ku makya n'alowooza nti ye bw'atafuna zigula kyanja ajja kusigala mu muzigo nze nedda gamba ne bw'oba nga z'olina zigula kibibi but as long as ofunye permanent address wewoogamba nti wano wange ninawo ne bwe baba kibibi ne bwe baba kaabasanda ne bwe baba kanyogoga
ne bwaba kiguluma ne bwaba eri mugundi mulinza gyeri nga gyofunye nga gyosobola bw'onaaweza ssente onaasembera. Kibi nnyo ate obwavu okutwalayo nga ne gy'ogenze ogenze kupakasa nga bwe buntutteyo sinze nga si ggwe agenze. So kola ky'osobola, ojja genda oprogressinga mpola, ogenda oprogressinga. Mukama ayinza n'obutakuprogressingisa nga bw'oyagala naye akojja kuba okalina. Sooka opakase watya nga teziweze. Nze era abantu baŋŋamba nti mwami Lugonvu ndi musanyufu akapoloti nakafunye. Kati nze omanye emikolo kuba budde bwe bumbula, omanye emikolo gya house warming gye bampitamu naye nga nezimu sinze nzikoze ki sinze nzibaguza naye nga nti gwe wampa obuvumu. Bonna baŋŋamba nga toguleeyo wala, bonna baŋŋamba togulaako katono naye nga abaŋŋamba toguleeyo wala bwe mbagamba nti ez'okumpi nazifunye ku 3 tebeenyegenya banaku bannange. Abaŋŋamba togulaako katono bwe mbagamba nti nafunye ennene ya 25 tewali ankwatirako kubanga n'oba kyali mu muzigo. Kyekiri kye watugamba nti bwe mba ŋŋenda ku poloti sitwala atagulanga. Totwala atagulanga tajja bitegeera. Agala nfune wali. Ate omusindisi w'ekigali omutwalo otya akulondera emmotoka awulira omutima. Abamu afuna n'obusungu omusooso gigula.